Yes, mumawulire agakagwawo era nga gatulina essaawa zino. Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo kyaguddeko ng'akomawo e Kampala ogenda kyota buliro. Ampuliriza President Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo laba kyaguddeko ng'ava mu kibuga Emitiana okwolekera ekibuga Kampala. Jjukira nti ono yasimbudde olunaku olwaleero n'ayolekera ebitundu ebyawali Emitiana, naye jjukira nti ono atwaliddwa ku kisaawe ekyebusuubizi era ono gyayolekedde n'abeera ng'akuba kampeyini ze ez'olunaku olwaleero. Wabula okusinziira kakiiko k'ebyokulonda ono yabadde tateekeddwa kubeera ng'agenda ku kisaawe ekyebusuubizi, wabula okusinziira ku RDC namubalazeeko ku makya mu katambi kaffe akaasoose era n'ekiro ebigambo yabyogedde mwabiwulidde. Ono yategeezezza ensi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tamwaniriza mu kibuga kye ng'alinga agamba nti Mityana kibuga kikye kya kitaawe oba kya nnyina, era bw'atyo ne mu kutambula okugenda Mwami Kyagulanyi bamulemesezza, basudde emisanvu miyitirivu nnyo mu kkubo era awamu alabiddwako ng'atambulira ku boodabooda musajja wattu okusobola okulaba ng'atuukira mu budde. Wabula ono ampuliriza teyapoye era teyazikidde mpaka ng'atuuse ebusuubizi ku kisaawe eyo gy'asanze Namungi ne Namungi w'omuntu nga bw'olaba ng'amulindiridde, kyokka nga n'abalala obwedda ku makubo bamulindiridde. Jjukira nti ono bwe yabadde agenda poliisi yagezezzaako okubeera nga esuula emisanvu okubeera ng'emutangira n'okumulemesa okuyita mu makubo agamu g'abadde alina okubeera nga ayitamu. Wabula ono yakozesezza kibuli n'akozesa amaanyi era ebifo ebimu nkugambye ono abiyiseemu na kifuba abiyiseemu n'amaanyi era alabikuddwako ku boodabooda nga ye muwalampya oba nga ye mukulubbya okumwolekeza gy'abadde agenda okubeera nga alaga oba okwogerera eri mu maaso g'abantu. Era ono watuukidde ebusuubizi atuukiddewo ku pikipiki oba giyite boodabooda nga emmotoka tamanyina gyeri. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, abantu abamu ababadde ku ttiimu ye kyamawulire gafulumye nga gategeezezza nti bano bakubiddwa emiggo emiyitirivu ennyo era nga ne bwenjogerera tewali muntu n'omu amanyi abantu bano abakubiddwa emiggo bali mu mbeera ki, tewali amanyi. Kyokka ngera ne mu kugenda waliwo accident eyakoleddwa nga waliwo emmotoka emu eya gavumenti eno yatomedde omuntu omu ku boodabooda, wabula kyannaku nnyo bano baatwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka naye babadde tebannaba kubeera nga bafa. Bw'anaabawo amawulire agafulumye oba nga bafudde oba nga bakubye ku matu tujja kubeera nga tugobawa. Wabula olunaku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu amaze wiiki nnamba ng'ali mu bitundu ebya Busoga ng'eno gy'abadde ataalaagira okubeera ng'abunyisa enjiri ey'okukyusa Uganda. Olunaku olwaleero atandise bulungi nnyo n'ebitundu ebya Buganda okubeera nga annyonnyola abaana ba Buganda embeera egenda mu maaso. Kati ono kyakoze Joyce Baagala, jjukira nti Joyce Baagala yavuddeyo n'ategeeza ensi nti bagenda kujja muno abavumi, bagenda kujja muno ababuumuzi, bagenda kujja muno babalimbelimbe naye temubawuliriza, nze kanze gwe mbamuwuliriza. Kati olunaku olwaleero Mwami Kyagulanyi ayogedde ebigambo bingi nnyo era ebisinga abyogedde n'akakasa ensi nti abyogera abigenderedde kubanga ali mu Buganda era alina bigamba Baganda. Era ono speech ye agiwadde abaana ba Buganda nnyo yonna n'okwetoolola Uganda yonna okusinziira gye muli. Butereevu nnyo ngenda kutwalako mu speech ey'omukulembeze biki byayogedde ebyo ebyenkizo ebitabangawo bukyatandika kwogera bwe tumala obbiwuliriza ampuliriza nkomewo nkubulye President kikyaguddeko ennamayumba ngaddeeko nga bagadde b'ekkubo lyonna ne bagamba nnyina kugenda kitalya nga baagala awo ennamayumba mbadde mbuzaayo dakika 5 oba 3 okutuuka wano naye ne bagala b'ekkubo ne bagamba siina kuyita mu kkubo ddene. Abo abasajja nga bakulembeddwa era nga bulijjo bakozesa omu ku mmwe, bakozesa bamu ku mmwe ne bagala b'ekkubo. Naye nabagamba uliriza, nabagamba mu kampeyini eno nyina okutuuka eri abantu oba mbatuuseeko ntya oba mbatuuseeko ntya. So bwe bagaddewo ekkubo nga tewali akkirizibwa kuyitawo ne bakokinga n'emmundu zaabwe nemba mu motoka nempitawo era wano ntuuseewo na boodabooda. Ebyo tebabinkoze okwetoola eggwanga lyonna naye bwe natuuse wano mu Buganda ne batandikirawo. Ku mulundi guli mwatulonda sizze wano jasi basaba kalu baganda bange kuba bangi saabatuukako saafuna mukisa gwogera nammwe naye mwanonda mu buli kitundu n'ababaka be twabasindikira mwabalonda kitegeeza nti abantu b'omu Buganda mwategeera ensonga. Era bonna gye tugenda okutuuka situukayo butuusi kubasaba kalulu kuba mumanyi ne bwe situukayo akalulu mwaka tuwadda. Njagala kubatuukako mbatunule mu maaso mbabuulire kye mulina okukola, mbabuulire nti ekiseera kye kino okwenunula oba okusala okusigala nga muli baddu forever.
baganda bange mwenna bampuliriza manyi bulungi tibwe mbadde neetolola ebitundu by'eggwanga ebirala byonna nga njogera ku byaluma tiwabadde kiboogerawo kubanga bamanyi byenjogera bituufu naye mbabuulira nga nsinzidde wano nga tuliwo ne busunju njagala obbategeeza nti nzize wano mu Buganda okwogera okunyigirizibwa abantu b'omu Buganda okwogera kutulugunya engeri gye batulugunyamu abaana ba Buganda engeri gye bateemulamu abaana ba Buganda engeri gye babbye abantu ba Buganda naye nkakasa bonaaba tebunnatuwungeera ng'abalya Museveni mu ngalo bagamba awo mulaba kati asosola mu mawanga lwaki ayogera mu byeho ku by'Abaganda ngenda kwogera ku buli kintu nga njogera amazima lwakiyita obusosoze kiri gy'oli ate ekyennaku basinga kozeseza ddala abantu bammwe basinga kozesa ddala abantu baffe balondamu oyo gwofanaganya erinnya omusirikale akulembedde abasirikale abagadde oluguudo neme kutuukano busunju yendirana lugave bamuyita mukiibi oyo mukiibi bwe maze obbayitako nga tebakyalina kyakkola bazze nga batomera abaana simanyi oba bakyali balamu simanyi oba bafudde naye ntumya ettiimu egendera bembeera abaana bwe gye balimu ebyo nno babikola tuleme batuukako babikola tuleme kutunulagana mu maaso kubanga mmanyi bwe tulabagana mu maaso baganda bange waliwo amasanyalaze agali wakati waffe manyi tulabagana mu maaso waliwo amazima agali mu makati gaffe manyi nti bwe tulabagana mu maaso waliwo kwekyojja okulaba nange waliwo kyenja okulaba wanyi nti bwe tulabagana mu maaso waliwo kyojja okundaga nange kyenja okulaga maze kibagamba tetuli wano kubanga baagala nedda tetuli wano kubanga basiimye nedda tuli wano kubanga tukooye okubeera abaddu baabwe era njagala okubakakasa baganda bange nti n'okuyitako ebyo ebiggwa bye batadde mu kkubo sibiiseeko kubanga baagala mbiiseeko nga njagala obbalaga nti nammwe musobola obbiyitako bwe muba musazeewo nammwe musobola okwejja mu buddu bwe muba musazeewo kale akalulu bakayita protest vote twababuulira bwe twajja wano ababaka baffe bwe bajja ne bannayogera nammwe mwenna twababuulira nti twali tuleese ekirooto kya Uganda empya ne tubabuulira bye tusobola okukola byesigenda kudda mu bizibu byabwe mu abantu ba Buganda mubimanyi sigenda babuulira lwaki abaana bammwe naddala b'obuwala batera okweyita amannya gaabwe ag'ekika kubanga erinnya lye lyafuuka ekikoli mu ku ttaka ly'abajjajjaabe sigenda kunyonyola lwaki bannannyinammwe bannakamatte bannanyonga n'abalala kati babeera kunyonyi nga babatwala bafuuke bakadaama ne baba alina digiri sigenda bibabuulira ebyo kyenjagala okwogerako nti waliwo ekisobola okukyuka kyenjagala okubategeeza nti bano abantu batomesa okukwatagana kubanga kisoboka nebadde ebitundu bya Busoga byonna mwalabye ng'enkyukakyuka abaana bajagala mwalabye manyi guno omulembe buli omu abalaba ekigenda mu maaso mwabirabye naye era bawande baŋŋamba kati Bobi bwonna ogenda e Buganda kigenda kubeera kitya abaana ba Buganda mbasaba mweno season muddemu ekyo ekibuuzo ensi yonna yonna erabe nti mmwe mwaleeta Museveni wano era mmwe mugenda omugobawo Museveni teyereetangako wano nedda bannyaffe ne bakitaffe be baamuleeta wano yali tamanyi na byalo kuno baali tebamanyi na bitundu kuno bannyaffe ne bakitaffe be baamukweka naye kati ffe abaana yatufuula baddu ku ttaka lyaffe ndi wano okubategeeza nti kisoboka kano akalulu basebe ne bannyabo osike ka bulijjo mumpulira bulungi kano akalulu sike ka bulijjo kano akalulu bakayita protest vote tufuna abakulembeze tukuŋŋaanya abakulembeze tulonda abakulembeze naye ekizibu kya Uganda okumala emyaka 40 egiyise bamuyita omugwira Yoweri Tubuhabulwa Museveni era nga firumye mu bigambo byange mission gye tuliko yakujja Museveni n'abamulya mu ngalo mu ntebe ekyo twandibadde twakituukako dda basebo ne bannyabo ekyo twandibadde twakituukako dda singa ffenna tuli banyiivu ekimala twandibadde twenunula dda singa ffenna tuli bakoowu ekimala twandibadde twenunula dda singa ffenna tuli beesigwa ekimala ku mulundi guli basobola otuyingizaamu abantu bangi nnyo ekyomukisa omulungi tusobodde okwekenneenya n'okubapepeta n'okumanya ani
abakulembeze bangi nakera ku makya ne mbakunga nga njagala bave mummwe bakinyozi, bave mummwe bannakatemba, bave mummwe abalimi, bave mummwe ababodaboda, era mwasitukira mu nsaba mwekubireko mu ngalo. Tugenda mu kulonda kuno basebo ne banyabo nga kuno kulonda bakuyita vaawo mpitewo, kuno kulonda kwe kugenda okusalawo oba tusigala tuli baddu oba twenunula. Nabawoninga emyaka 5 egiyise ne mbagamba singa Museveni tulina okwenunula, naye singa tulema okwenunula, singa Museveni addamu nakwata ensi yaffe emyaka emirala 5 tekigenda kuba kirungi. Nabawoninga ne mbagamba buli Museveni olunaku lwamala nga atufuga tudde mabega ennaku 5, buli mwaka gwamala nga atufuga tudde mabega emyaka 5. Bwekyo bwe tubadde okuva mu 2021 okuwamba abantu baffe kweyongedde, ettemu lyeyongedde, obubbi bweyongedde, n'okutulugunya abantu kweyongedde. Naye tulina omukisa ogustopinga ebintu ebyo. Tulina omukisa kekano akalulu ke tugendamu nga mbasaba temuggwamu maanyi. Abantu ba Buganda mwenna temukkiriza muntu yenna Museveni nakyembalira yayiyaayo n'abo abagezaako okunfaananya erinnya alwosa be banze kyemugamba nnyinza obabuzabuza n'omuntu kimanyi bulungi ngama mukimanyi akaluka tugendamu kaluti agasi kamanigo batubalirinda batufe tufe okuba etonyera abana kino kibategeeze kama abaana ba Buganda bali wano abato balero okuba etonya katukulinga mu kampeni eno gamba munno nzize maliridde kuga munno nzize maliridde yambeetanto monna mukadde ayinza okulema kati nababa bano olwaleero nabampuliriza naba bampuliriza ebweru w'ekitundu kino n'Obuganda bonna njagala ebajjukiza baganda bange tulina omukisa ate omukisa guli gumu okwenunula ku bano bannakyemalira abadde ne bomba ettaka lyaffe ne bajooga abantu baffe abazala bakabaka baffe agala kwefuna kabaka ku ttaka lyaffe nabambala ettaka lya ssaabasajja waffe tukugere mwenna abali wano nze nambagamba tulinamu asobola okuba Kyagulanyi ayinza okunemesa okubatuukako simanyi oba nejenengana natuuka naye bakabano bwe butuuka mbeera ntuuse bwe butuuka mbeera ntuuse nanyi musobola okikola baganda bange tusobola okikola njagala okumaliriza nambagamba nti Abasudaani bakikola era ne bamugoba abazimbabwe Mugabe takyaliyo njagala bagamba Burkina Faso bakikola Tunisia bakikola munyivu banaye munyivu banange munyivu
Museveni ate bonna baali mu myaka ng'egyammwe. Oba weetunuulira enga gongo omubuuka njagala weegambe tuyize mutaakole kayiira omubuuka wa Buganda njagala weegambe yenze enswanga omubuuka wa Buganda njagala weegambe yenze namuguzi omubuuka wa Buganda njagala weegambe yenze balakira gambe yenze sonko abaana bonna baaliwo tuli wano kubanga bo tuli wano kubanga baagana okuwanika tuli wano kubanga baagana okuba abaddu nasaba mugana okubeera abaddu omugana okubeera abaddu abaana bamwe tebalibeera baddu omugana okubeera abaddu abaana bamwe tebagenda kubeera bakadaana omugana okubeera abaddu abaana bamwe bagenda kweyagalira mu nsi yabwe okwekulira okama abakulembere tugende tuyambe tuwangule tutaase ensi yaffe okama balakokoye ekigataka kikolewo nkugambye ekiri emabega abaana bagoberera wakati mu nkuba Justice Muyange General Kiriana alibadde nkulagayo naye abantu b'ebusunju tebapowa abantu b'ebusunju tebapowa kwe bali bawerekera pulezidenti waabwe wakati mu kuyimba ennyimba abantu b'ebusunju kwe bali emabega bayitirivu ne mu maaso okwerekera pulezidenti waabwe wakati mu nkuba nkugambe kano kati ka Kibiriiti Uganda keerina kali kamu bwe kazikira bwe kati muganda wange kano kati ka Kibiriiti bannayuganda ke balina kasigadde kamu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda ke musigaza okukoleza mukumise obuti bwa sigiri bwenyogerako be bakandidate omulala omusanvu oguliwo. Alright, oli ku Ghetto TV erinnya Buganda Ronald Mugenyi. Kino kirango bannange alonze ku simu yange Samsung S22 bambi ekola mirimu mbasaba agironze yenna bambi nkwegayiridde simu ekola mirimu gintuuseeko egwiriddeawo mu kavuyo poliisi enamayumba poliisi webadde blockingira president aleme kuyita ku main awo wegwiridde so yenna agironze bambi nkusaba gintuuseeko yenna agironze nkusaba bambi gintuuseeko muganda wange tutambuze simu emwe batemalaako twetaaga simu bbiri bulijjo ze tukozesa. Samsung ya silver era bw'ogibikulaba otyo olabako ekifaananyi kyange bwenaabanga bwegudde toyenoonese naye bweba eyonenese ojja kulabako ekifaananyi kyange Samsung S22 Pro. Bambi nkusaba mu bulungi bw'oba ogironze tusobole okwanguyizaako entambulatambula y'emirimu. Alright, oli ku Ghetto TV live. Oli ku Ghetto TV live muganda wange okutuusaako embeera yonna nga bwetambula. Berisira ani akuyita? Ani akuyita Dani? Esimu yange
A good day. A good day. Yeah? Oli ku Geto TV muganda wange olunaku olwaleero e Busunju mu Mityana bwetyo bwefaananye elaale y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero laale bwetyo bwefaananye ebadde mu Busunju mu disitulikiti ey'Emityana naye nga tukyagenda ku laalizi endala. Tulinayo laalizi endala era mu Mityana muno mwennyini. N'olw'ensonga eyo baganda bange mubeereko tugenda kuba tubaweereza. Erinnya nze Buganda Ronald Mugenyi. Alright, ambuze namba yange y'essimu eri 0776 826615. Kadonkamu institution y'amaanyi e Buganda. Era ndowooza kye kitongole eky'obwannakyewa ebimu ku bisinza okukolera Obuganda nga tebikolera musaala. Mu Kadonkamu oyo omulaba tukyakuumiddemu ennono. Mu Kadonkamu tukyakuumiddemu oluganda olutuufu. Mu Kadonkamu tukyakuumiddemu ak'obuntu. Kadongokamu ssomero. Omuyimbi wa Kadonkamu oba lubaawo bakusomako. Kadongokamu paalamenti eteesa. Oba osanga osobola okumujeregerako mu regions endala. Naye toyinza kujerega Kadongokamu e Buganda ne Busoga. Oba osanga osobola okumujeregerako mu district endala. Naye tosobola kujeregera Kadongokamu Masaka. Kubanga ng'oggyeko Ben Kiwanuka, Masaka temulinayo biggest export esinga Hamani Basudde. Buli ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omusanvu tubayitako mu nnyindo nga tugenda e Bubondo okujjukira Hamani Basudde. Masaka yali abaddemu abagagga bakamulu bani bannabyabufuzi ab'amaanyi birekeraawo Mathayasi Nsubuga birekeraawo bani ababadde ab'amaanyi naye gye mwabaziika ne bw'oba waziika wakomako olwo okugendayo tewaddayo. Naye buli nnaku z'omwezi 11 tukuyitako nga tugenda kulamaga ew'Abasudde okumubuuzaako oba okumusabira. Kyokka ate abo obalabira mu kikungo. Ne maama w'Abasudde n'olunaku olwaleero akyanywa sukaali. Ku lw'emirimu mutabani we gye yaleka egikyajjukirwa. Maama wa Hamani Basudde namubuuzaako lunaku lumu, maama kasukaali oba nako? Naŋŋamba, ne bwe mba sigalina Basudde aleeta. Tetusobola kumala wiiki nga tetufunye bagenyi bawera 5 oba 6 nga bazze kubuuza ku munnaabwe Basudde. Abamu baba bali mitala w'amayanja nga tebaziika. Abamu baba baana bato bakuze bukuzi nga kye bajje bamutegeera ne beegomba okutuuka ku we yaziikibwa e Masaka awo. Ani akyaza abantu okusinga Basudde? Oba osanga yali badde abakyaza yali badde Ben Senga yali kefiire. Naye ate era still n'abaaligenze wa Ben baaligenzeeyo kubaako bye beenoonyeza kubalaba. Omuntu agende wa Basudde nga talina kyasuubira, talina kapito gwanoonya mu kugenda wa Basudde ku kijja, talina. Ng'agenzeeyo lwa mukwano. Ng'oli ku Kadongokamu ojerega omwali Basudde, omwali Toofa, oba osanga waalijereze Walukagga ng'omuntu. Oba osanga waalijereze Walukagga bwe kiba nga kyakutisse kyakujerega ng'omuntu ate neetagwanidde kujeregebwa kubanga ewatuula Basudde Walukagga gwanotuulawo. Ewatuulanga Stone Kasozi Walukagga gwanotuulawo naye teetagwana kujeregebwa. Naye bw'oba wasazeewo kumujerega tewaalijereze ddiba, tewaali sibaziru mu Kadongokamu n'ovuma. Kubanga Mathayasi Mpuuga Nsamba Basudde gwe njogerako yafa 11 ogw'omusanvu omwaka
1997 olunaku lwali lwakuna nina kati akyali mboozi Mathias Mpuuga Nsamba katugambe mu budde obwo gwe wafa senga okyajjukirwa era abaaliwo mu budde obwo abaali ab'amaanyi abaafa mu gw'e97 bameka bookyajjukira toddangamu okujerega Kadongo Kamu naddala awo e Masaka kubanga mwojeregera Kadongo Kamu ebitundu 9 ku buli 10 bakulidde Kadongo Kamu aba bagenda okukulonda. Actually ebitundu 10 ku buli 10 awo oyimiridde bategeera Kadongo Kamu ebirala byonna bikole zanye ebyobufuzi byo ne tosaatuukira mu institution yaffe. This is our institution ekumi Obuganda ekumi ennono esomesezza esabika then tuve Kadongo Kamu tugende kuki kunkudi yali pazo abaana lwaki oba discouraginga okujja amaaso gaabwe Kadongo Kamu batwale ku nnyimba eziwemula nasanga obuzibu sizze nno kwogera nze ku lwa byabufuzi lwa Kadongo Kamu nasanga obuzibu nze Muzungu David walinga guy bamuyitanga Kawoyo omwami oyo Kawoya David walinga omulala bamuyitanga Kajubi omusenene ne Simati Mugenyi Kibuwa okusika abaana bano tubatunuze Kadongo Kamu nti mulina kye musubwa okujja Kadongo Kamu ku mpewo gye bamumira obudde ne tumuleta ku internet era leero osanga omwana ng'atudde mu challenge ya Paulo kale nno bwentyo nkwagala bw'omu terigwe nayita nkwebuuzeeko okusalawo kwange kwabweba ng'abaana baddamu ennyimba za Kadongo Kamu era ne tutuula ne bakulu bannange ne tusanyuka ne bagamba Maaka gyali musanyufu bwe yavaawo twali tulowooza Kadongo Kamu aweddewo ne mulabe ekkubo lye twakwata bwe lituyambye kale baana bato tumaze bayingizaamu Kadongo Kamu bakkiriza nti bino bitunyumira naye abasajja bano bayinanga hidden meaning bayinanga ensonga ze balambika mu butuufu nga zitukwatako ng'abavubuka era atayigira mu Kadongo Kamu nga Kadongo Kamu terisobola kubeera ssomero erikuyigiriza bwe biba ebyobufumbo bwe biba ebyensi okuwa abantu ekitiibwa gwani agenda okukuyigiriza Kadongo Kamu oyo gw'ovuma Mathias Walukagga Kadongo Kamu yasomesa abaana ba generation eno amannya gannyinimu Walukagga amaze emyaka 18 nga buli luyimba lwakola asiibula agulumiza maanyi gannyinimu Ssaabasajja Kabaka ddala newankubadde kwagala kujerigiriza Walukagga yagwanidde okujeregebwa. Mathias Mpuuga Nsamba tewali abeera waali nga tayagala kweyongerayo waddako naddala ng'okyali mwana gye ogenda mu 5 oba okyali muto. Ensonga lwaki Walukagga teyawemula, ensonga lwaki Walukagga yasomesa, ensonga lwaki Walukagga yalyowa nti akaseera bwe kalituuka ng'asusse okuvaako awo oba okusuumukako awo asukkewo alibe ayisa mukka mu kisero kubanga wano yayooyootawo bulungi tewali kimuziyiza kwambuka. Wayooyoota bulungi gwe woobadde okolera oba wetukuyitira Naggwano. Wetukuyitira Naggwano gwe wabbawo bubbi ssente. Wetukuyitira Naggwano waganzawo buganza bakaabasajja. Wetukuyitira Naggwano toyina kyamanyi kyokoledde okusinga Walukagga. Then ki ekikuvumya Walukagga oba ki ekikuvumya Kadongo Kamu? Nguwa Kadongo Kamu bwe yali mu Kadongo Kamu we yakola bulungi ng'era abantu twamutikka ntumugamba genda kuva mmeeya Kyengera Town Council. Kadongo Kamu n'ayooyoota Kyengera oyo era n'ekizimbe kiyimba kye yalemu omuyivu oba osanga era agwanira ekitiibwa mu ntunula. Wallahi Kadongo Kamu yakimaliriza era kanso yayingidde Kadongo Kamu. Kadongo Kamu abantu b'Ekyengera Town Council bagamba abakulembedde okusinga abayivu Kadongo Kamu.
inza actually bwemba mukyala nfumbirwa omusajja awuliriza kadonkamu era bwemba musajja nfumbirwa omukyala awuliriza kadonkamu lwansonga nti omuntu awuliriza kadonkamu tamenya anaaba yeewaggula nga kadonkamu amugambako anaaba yeemankula nga kadonkamu amugambako gojjawo obuvumu obujereegerera kadongo kamu nojjayo seggona noleta kadongo kamu nti seggona asokola ebyannaggwano basudde bye yakola asokola ebyannaggwano basudde bye yakola. So Mathias Mpuuga Nsamba tonyumya bya kijegga tonyumya bya kisiru ate oluusi okusirika nkibeera kyakulwanyisa okusinga okwogera. Akugamba nti eddagala ly'endwadde ezimu botamira ddagala okusirika oluusi kyamugaso okusinga okwogera. Wallahi Mpuuga anyuma nga asirise bwe bamutuuza wali nga tavuddeyo mu kigambo n'obwa pulezidenti abunyumira naye obuzibu mu kwasa akazindaala ayogere. Kakati Mpuuga yakweka obujegga onsonyiwe ssebo okukozesa ekigambo ekyo n'obubuyabuya mu Luganda. Bw'ajja n'ayogera Oluganda ayagala okukakasa bwali omugezi kuba ayogedde Oluganda olwogeddemu ki kuba naawe mulaba alwogedde nakola ebyekijega aba aboogedde gwe oluyunza otya n'olwogeramu ki lufulumye lutya. Solekera okweka obubuyabuya mu Luganda bwe bakutuuza wali n'osirika oba matiriyo bwe bakukwasa akazindaala okwogera n'ofuuka ddofe gwe ow'e Masaka nga gwani avuma kadonkamu kweja emyaka ejo emyaka ovume kadongo kamu gomanyi boovumyawo gomanyi bokkakanyizaawo wamma abantu b'emukungwe n'abantu eb'ebusiro isityono yeyabyeyingizaamu mukomyewo ekitiibwa kya kadongo kamu. Kadongo kamu institution amaanyi okusinga ne parliament kati we tutuuse. Kadongo kamu ssomero ly'amaanyi n'okusinga ebibiina byammwe ebyo mumala okusoma ne mutafunira mirimu. Eyasomera nno mu ssomero lya kadongo kamu yagofunye. Kadongo kamu dduuka ly'amaanyi mutusuubula matiri yakuza abaana. Kadongo kamu setteeserezo w'amaanyi omuyita ebiteeso ebiyamba eggwanga tokiddangamu n'okukakkanya kadongo kamu n'okusalawo kadongo kamu olw'okuba olina by'oyagala okuyisa. Omanyi abantu ab'ekikula nga kino ba Mathias Mpuuga Nsamba akulinnya mu bulago ng'alina kyayagala okunoga nga tefuddeyo oba ggwe ofafa oba mufudde bameka as long as ye alina kyayagala okunoga era akisiseeyo. Tekinnumye nti oyogedde ku Walukagga wabula ekinnumye oyogedde ku kadongo kamu. Kadongo kamu it is also a system. It is a system. Tutagenda kumala gazimbula. Kadongo kamu asukka ku kyokubeere ekisaawe ky'okuyimba. Kisaawe ky'okuyimba ekyetongodde ekisomesa ekiwerekedde zi gavumenti ne kyaniriza empyaka. Tukugeraageranye ku Ssebadduka Toofa gwe tukakanye Toofa tugulumize gwe Mpuuga. Tukakanye Toofa tukakanye Baasu. Omwana we Walukagga ye yalinga yasikira bali. Kadongo kamu yamukwasa ekifundikwa nti gwe mukulembeze wa banno mu butuufu omulimu agukoze. N'ayamba n'apenetratinga n'abotola generation eno n'agigamba naffe aba kadongo kamu mwetuli ng'era yakwatidde kadongo kamu omuli nga ne zaawaadi zino ezammwe ez'ensi ez'abayimbi b'ensa baliwo oba baliko bwe bazitegeka nga bateekamu kategori ya kadongo kamu kolooza bagiteekangamu ku lwa Walukagga. Walukagga yatuyisa mu kyeya kadongo kamu w'ataalina kubeera mboozi nga at least yamutaddewo. Walukagga yavuga embalaasi ennema oyo gozannyirako ojjayo otya Seggona n'oleeta kadongo kamu. Seggona munene okusinga system gye bayita kadongo kamu. Seggona akoledde Obuganda okusinga system gye bayita kadongo kamu. Ekyokulabirako ekisooka Walukagga ono bw'aba tagwanidde nga bwe mugamba naye ate abeekingira bagamba nti abikoze.
abikoze. Tewali muntu nno kyayimbako ebiseera ebisinga kyatasobola kukola. Era tewali muntu ebiseera ebimu kyayogerako kyatasobola kukola. Just aba yagala okiteeke mu nkola bw'olemu nga yeesitukira nga ye akola ki nga yajja. Meaning nti obanga avuma abayimbi mutebagwanidde ojjewo Museveni oleete Bobi Wine obanga avuma abayimbi titebagwanidde. Museveni yali akola mulimu ki? Profession ya Museveni ki? Akamante mukugunya swano jikama negwa n'olubege n'akamamu n'agaali badde ag'enkyera kye kigisuula erubege nga tekya balansi ng'afuga oba afuga ya myakaana wakadonkamu ogambe genda tutuleetako busi gwe wasomesa gwe okusinga basudde kuba naawe oli musomesa niba basudde teyabuuka na kya musanvu ono gwe tuli mu kwogerako olunaku olwaleero n'ebibuuzo by'ekyomusanvu ebyakamanyiso teyabituula tuli wano tumudiscussingako gwe ani agenda okudiscussingako after 28 years enda bwe tulibanga tuli bakudiscussingako kuki ku bubbi kubanga erinnya lyo litambulidde nnyo mu bubbi mu bulyake n'obukumpanya ni Masaka nga ovumira kadongo kamu kuluuzo olinawo nnamba y'abantu bameka olinawo obululu bumekaawo mu kadongo kamu okujeregerera mulituuka ne mujerega ne kabaka ani gwe mutajerega okujeregerera omanyi ekyokulwanyisa ky'abantu abamu mbukukwata waluma oleme kugenda walala mwakola shortcut mukwate wano aleme kutwala nnyo mu debate tumuvume kimu kadongo kamu si kivumo kadongo kamu kyakwesiima kadongo kamu si kivumo era muleke kulowoozesa bayimbi abayimba kadongo kamu bafuna kivumo gwe ne lino lisebbaale lisobola okukusinga omugaso kubanga sigamye nti muvumi sebbaale yatandika okuyimba nga tufuluma egy'ekinaana nga si w'amaanyi era tabangako eyo ku top neneeno tumumanyi n'abaana baayo bamumanyi bameka bamanyi Sserwanga bameka bamanyi Abeli Kafumbe Mukasa bameka bamanyi Damiano Lubega wakadongo kamu ekitiibwa era jerega walukaga ng'omuntu as much as you can but leave kadongo kamu alone ate sigwa ino okudiscouraging abantu okukakkanya kadongo kamu kubanga oli mu biti bisatu ebirina okuwagizisa omuntu kadongo kamu ekisooka emyaka ekyokubiri ogamba oli wa kitiibwa ekyokusatu ogamba oli honorable ebyo byonna ebiti bwe bivuma kadongo kamu obeerako kikyamu osindika abaana mu bbenda ovumanyi baana bameka be tukyakuumidde mu kadongo kamu omanyi kadongo kamu butya bwakuumye sisitimu ya Buganda eyo ddayo owuliriza oluyimba lw'amani basudde abayimbi mutegeere na kino sibeesibyeko bwesi ebinnumwa ng'ebyokufuna bitadde ku bbali tuyina okwegatta njagala olabire ku kino abatembeeyi baali banaku bwe beegatta kwambuza empalo omulage bw'olyeka buli ekibeerawo ffe banaku ne twekubaagiza buli olukya kakati awe wali abayimbi teekawo baganda era olwo oluyimba lwe lwasembayo gavumenti n'egamu wano tetujja kusobola kuteesa naye eliminate ne bamugjawo naye yatulekera message nga baganda era olowooza abo abatembeeyi abaali batambuza engoye be baali baani toddamu kuvuma kadongo kamu era kingakasizza nti totegeera bw'oba tewasobola kutegeera kadongo kamu kubanga ategeerwa bategeera kati omaze okwekoonera mu sitampu nti totegeera mu nnyimba ze munyumirwa enkudi no wanda
lwaki Kadonkamu ku CBS mwamujja bano abayimba ennyimba eziwemula enkudi temubaza ku CBS nga Kadonkamu mumuwa essaawa emu mu wiiki nnamba nga Kadonkamu mumuwa essaawa emu awo mu wiiki nnamba simple. Bano abawemula mubasikize ebikadde tubalage nti kakati tubavuganyiza bafu. Mubasikize ennyimba z'abawalukaga bakimanye nti n'abatakyali nnyo active mu kuyimba tubabasikiza bajja kwettereza bokka. Kyangu nnyo ate okubalwanyisa abo okukola ebintu ebiki ebirungi ne puzzle bwawemulya ku TikTok BBS ng'eyozaamu. Mwabirabye ebya puzzle mwekizibu kya Uganda nembyo namubikole naye Kadonkamu muveeko.